teri muntu ali successful yeyogerako. Bw'osanga ng'omuntu agamba ndi mugagga aba si mugagga. Naye bw'osanga nga Devicom agamba nti omuntu oyo mugagga nga bamwogeredde bwogerezi omuntu oyo aba mugagga. Era oli bw'avuga nti nno ekibadde kinsumbuwa nti nga ebintu bye ntuuseeko bingi nnyo nga sirina management. Management yali enfiiriza kitegeeza tannaba kutuuka kubeera sita. Tannatuuka kubeera sita. Alichoyagala okugamba Lydia Jasmine we yeeraba wonna sisita. Sisita naye muyimbi. Uncle Devicom ogeze n'ogamba nti amwana amenyeza abayimbi n'ogamba omuyimbi aliko omu awo tukomye. Wawula abayimbi namperekeze awo juzaawo era okagula mu comment section nga bagamba nti gundi ne gundi amenya abayimbi amenya omuyimbi omu namenye sitoomu namenya abayimbi babiri namenya n'emperekeze Lydia Jasmine mwennyini nga bwakete ku masana n'abeera ne manager aba w'amaanyi nnyo. Gravity bwakete kumala n'aba ne manager tayinza kugera bigambo bya kisiru nga oli ayogera. Ekimu kumala talina manager kibula byasanga byayogera alinga gavumenti ayogera kimu n'ayogera kubanga si muteeketeeke. Talina bamugamba kino tokyogera kino kyogere. Gravity ye DJ ye muwandiisi ye muyimbi ye driver ye DJ. Mu bufunze agenda ku stage ngolede mu byuma bamulabye dda teekayo oluyimba lwange. Bapane ne chance yetufuye stage yagivuddeko tagenda kudda. Ate lwaki? Woli wendi. Anyway, ngatu wako nyini ku Gravity kwetuli. Gravity twamulabyeko nga situla ebintu bye yatwalidde principal. Nalyoka mugamba azimbe eddwaliro. Nalyoka mugamba azimbe eddwaliro erigenda okuzaalisa abakyala. Gwenga gwe walabye nga kintu kirungi kye yakoze Gravity oba yerabisizangayo. Muntegera ekintu kye yakoze kirungi era kimuyamba kubanga Gravity ebiseera ebisinga ye muntu wa mawulire era kye yakoze kimuyamba kibulaga tuli mu kumwogerako naye lwakuba nti yaddidde n'ati mu muti kwatudde Gravity mabegakawo yavayo n'atuwowoolera nga twalina omwamukubye nayimirira mu kamera n'awowoola era kakano katrendinga nnyo yava n'amaka ge era Gravity ekintu kye yakola ne President Museveni yakikolako. President Museveni yava Kololo mu maka ge yali afula oba yali minister oba yali prime minister n'agenda mu nsiko okuyeekera gavumenti yali nga tewali amukase nga tewali n'omu amukase n'ayingira ensiko ne yeesogga ensiko n'atandika obuyeekera. Kati mwami Gravity yafubutuka mu maka gaawe emunyonyi najja n'ayita ab'amawulire n'awoowoola nga tewali n'omu amukubye baali bavumya abaana be y'ensonga lwaki nga tebagenda kubaddamu. Nze ebiseera ebisinga nze njagala nnyo olwaka Gravity yakiyingiddemu nze njagala kwewulira bubi naye nsaba maama omukyala n'abaana babibaggyemu. Sikiza na muntu akola ekifaananyi ky'amamu wa Gravity n'akigatta n'ekya Gravity n'abavuma ekyo sikkaanye nakyo kubanga maama ebintu bino tabiriimu omukyala asigalaka abaana bali ku ssomero. Ekyokubiri nti abaana baffe essaawa betuweeredde bayivu nnyo n'okutusingako ensimu ze bazitegeera nnyo. Kati njagala omuntu yenna buli kintu kyonna kyakola ng'akikola ku Gravity ng'omuntu kubanga ye musiru. Bano abasigadde bo si basiru yadde bagamba nti omwana omubi avumaganya nnyina naye ekyo njatusooke tukijjewo nti ye maama talina musango maama talina mutawaana era nze Gravity wakukwata ng'obadde ng'ovume maama we nzikanya akusibe so bwe nkusanga ng'ovuma Gravity nga tatakuweddeko nkugulira. Twalabye abayimbi abamu abavudde ne balaga nti ekintu Gravity kye yakoze kituufu. Kati nga Bafana yagambye Gravity kyali mugamba gondi okola kintu kituufu nnyo nti nga Mandela bw'aba yagala fuuka principal aba yagala fuuka Mandela yazimba ekisaawe kwe bamulabira kati ne principal naye azimba eddwaliro abantu kwe bagenda okusigala nga bamujjukira. Kati nnyo kojja kusomosa omusala mu kirimi akati kusaba bulungi nti bwannyinazi wajja mu mawulire gano naye njagala ebiseera ebisinga okosenga amagezi go naawe nga lwo naakumbuuza kibuuzo gwogere nti bakitya kakati omenya abayimbi nenkulinda omenye n'essuula woomenya abayimbi ati
ogambye abantu bagira gravity amenya mperekeze sebo aina gwamenye kyogamba mubamenye temuli muyimbi sinawulira gwamenye nawumenyani amenye gravity amenye bafana basi temuuliza agambye waliyo abayimbi abavuddeyo nga basupportinga gravity nenninda abamenye tubogereko naye bebaluwa bafana okay mbadde simuwulidde bafana muyimbi akati waliwo omanyi Bobi Wine yafuuka property Bobi Wine yafuuka kufunirako visa Bobi Wine yafuuka kufunirako butuuze mu America yafuuka kufunako views kati Kasendwa Richard muganda wange bafana muganda wange nno nyinyi kuba tukuze ffenna naye ensonga zino azidde bali zimusinza okutegeera nga weewaawo ayinza okuba nga ayagala kukomawo akuba endongo ye nalabye ne Waikibenda mu bufunze abadde abuze waliwo abantu nga baagala kuboogera wakati ng'ola Waikibenda abadde mwana wa mpisa simanyi kimuleta yagala tumuvumire bwereere kuba nze mwekitiibwa Waikibenda simuwuliranko musaga yonna zino ensonga naye ndaazimususa okutegeera oli gravity yakutte ettaka n'alitwala ebusaabala kati Waikibenda ye yatutte ki ttaka yatutte ettaka bagamba yatutte musenyu ate naye mwennyini yeetaaga omusenyu ku nnyumba ye ye mwennyini ewuwe anti ennyumba ya gravity yeetaaga omusenyu ogutamanyikiddwa waakiri asooka amalizeeko ekisenge ekimu tasobola kati nze kiringa kugamba nti otumaze okukola no interview mbadde 5 n'okyogera nga wali bamanyi eri asobola okukuba oluyoga otandise okuwaayira so bagamba nti tubadde ku interview tubadde bakojja kale kankuze kojja kitonsanga yakuyise nange nenkuyita musookawo wakitonsa kitegetekakati mulimu ebintu nga byakwewaayira waliwo ebintu nga byakwewaayira kisinzira kikyekugenda kwogeraku tasobola kugaba kati nga bwe kiri nti kya music ate Devicom musajja awangaalidde nnyo mu bivvulu ate musajja awangadde n'abayimbi ekyamazima Devicom aludde n'abayimbi abamanyi kalakitaazi zaabwe empisa zaabwe zonna azimanyi era nze mmanyi ye muntu asinza okubabiikirira obutaba boogerako kibi bino byonna ali mu kubikkabikka ne bwolaba ayise bali simanyi kino gundi aba atidde buti kwogera ku kintu ekyo ku mazima era bwe munamukwata obulungi amazima agamanyi ku bayimbi ebyamayimbi abimanyi abategese abakoze ki abayambye abakoledde video akoze ki eyo sekita agikola ki agimanyi bulungi awo bamajja teri muntu asobola kuvaayo n'ayogera ku kintu kyatakola ki kyatalina yadde nti nange gundi manyimu naye ate nze nina gundi layini endala gyenkola ki yenkwata kubanga nange natandise kwogera ku bayimbi wano bendese benkozedde bintu birungi nyinza obutakola ki obutamala naye nga bwe kiri nti fe abayimbi baffe twabakkiriza nti fine mulimu abeeyisa obulungi ne mulimu nababa beetaaga okwecekingamu mu nkola yaabwe ey'emirimu mu nkozesa yaabwe ey'ebintu tuleme kulowooza kubanga tubadde n'abayimbi bangi wano ne bafa naye ngaekibasse lwabiragalalagala bakakana babasondedde babasondera busondezi bambagudde n'eddala weebale nnyo ekyo mukiraba naye bw'okwata omuntu n'omunnyonnyola n'omutegeeza olwero tulina omuyimbi omunze gwe nali manyi nti yagenze talidda naye ng'ate katulaba nti ayimba ate ng'ayimba na corporate shows okitegeera togamba Maddox ate teyali bubi kyotikaye okitegeera ntweyo kati yatereera kitegeeza buli muntu yeetaaga time yeetaaga okuweebwa time ne bwoba onoomanaginga omuntu muwe time ono music si kukola mutima na love nti omuntu gwenkola naye njagala agende mu maaso okitegeera nti omuntu gwenkolera mwagaliza okitegeera bulungi so si kukeera bukezi kumaca kugaa nti lwokuba oba mbuguuta nakyenkana ki omanyi ensonga y'okubuguuta neeyo mu bayimbi ebizibu bingi omuyimbi omukubira essaawa zino essimu n'otuuka olweggulo n'obanga atayogerangako naye okitegeera kati manager tusoke tukyali ku nsonga ya gravity gravity kyeyakoze nga gwe kati gwe nga gwewa NRM movement nako okoogedde anti kino kirimu bayinza okugamba nti gravity bamutumye butumye okitegeera okimanyi n'omuntu asogamba nti gravity yalidde bamutumye n'esente ze yaguzeemu omusenyu zonna bamuwadde empe gavumenti yazimuwadde kati nga gwe wa gavumenti okyogerako ki gravity yakoze nze ndi musawo
nsavinga community bwe mba nsavinga community siyawula nti ono wagundi ono wagundi. Ekyokubiri just nti omuntu aba ayagala bwagazi kujja kutuuma ekyo kyayagala. Kati nze siri MP, siri meya, siri kansala, banyonyole bulungi nnyawo onfuna bulungi. Kati gwe bwojja nonga nti kati nga mmwe owa gavumenti aba gavumenti kitegeeza eriyo ekitongole kyomanyi kyendimukuriidinga okitegeera kitegeeza gwe okimanyi nti eriyo posti gyendiidinga ngaokimanyi nti kitonsa yakuba posta nagiramu eyo kkaanya bwombuuza bwotyo si bwe kiri. Kati nze okuddamu ekibuuzo enasooka kuleeta posti eyo eraga nti kitonsa agwa wano oba agwa wano okitegeera. Naye ate bw'onombuuza ku nsonga ero kuba nange ndi muna Uganda ndaba ebigenda mu maaso naye nga tontuumye okitegeera kuba gavumenti erina weekwatagana na byaddagala nebyenkola ate erina weekwatagana eddagala olijja mu nsiko bw'abantu okitegeera. Ffenna abali wano buli muntu ayina waagwa okitegeera. Ate bw'abaako ne waagwa teri muntu okuleka oyo ate mwena temulina gwa wamu. Naye nga kojja kitonsa ekituufu kiri nti bwe kijja nti principal Bob Wine nti toba ku side ya principal oli ku side ya bw'otegedde otya ati bwe tukulabira nti gwe mwosinga okushingira. Nze nsobola okuwa endowooza eri jeno kuba nze nsavinga community njagala kuwa ndowooza ng'eri jeno wabula sigenda kweyawulamu nti ngenda kwogerera kino oba ngenda kwogerera kino. Fe abaweereza b'emirimu naddala emirimu ne sekita gyengwamu tetuyina we tugamba nti ono simwagala oba oli simwagala. Tujja tukola mirimu gy'abaki gy'abantu kubanga ffe tuli baweereza. Kati gwe bwojja n'ombuuza nti kati gwe ng'owagundi kitegeeza ogenda sooka oteeka ekkaadi yange wano enjawula ku balala ekakasa ddala kyoyogera okitegeera. Kati bw'oteekaawo kkaadi lenimbeeko sayidi gyenkola ki gyenjogererako. Naye bwe mba ng'ombuuza nti generali ng'embeera bw'etambula nja kukyogerako ng'era omuntu omulala ina bwe yandikyogeddeko nga situnuddemu eri perspective yo gwe gyonkasuka. Ekyokuvuma gravity ng'omuntu oba gravity okuvayo okukola byakoze bino tukikkiriza nti buli muntu alina endowooza ye, buli muntu alina entegeera ye, na buli muntu alina engeri endaba ye ey'ebintu gy'akola ki gy'agirabamu. Kati tosobola kuvaayo n'ogaa nti gravity yakoze ensobi nga nesawa era akyayimiridde mu kaatu yagamba nze kyenakoze kyekiki kyekituufu. Yensonga lwaki Katonda ayawula naga nti gwe nja kukuwa omutwe omunene, gwe nja kukuwa omutonotono, gwe nja kukuwa oguliko enviiri, ate gwe nja kukuwa kimemeya. Buli muntu alina endowooza ye ng'omuntu. Naye mmwe abatakkiriziganya na muntu ndowooza ye gy'akoze oba na decision ye gy'akoze muli baddembe osalira omuntu omusango nga bwe mwagala okusinza mulaba ebintu nga bikola ki nga bwe bitambula. Naffe ng'abazadde waliwo ebitukosa ng'omuntu akoze ensobi naye ate ne tukosebwa okitegeera. Olero maama wa gravity ali mu kufeesinga ebizibu ebitali bibye okitegeera. Olwaliro famire ya gravity eri mu kufeesinga ebizibu ebitali bibye. Ate nga ffe tugamba n'okugamba abazadde nti oluusi tuzaala mibiri. Endowooza y'omuntu eba yiye nga y'omuki ng'omuntu. Nja kwongereza ku kya Devicom kyagambye abanyiize mwenna nga gravity akoze ensobi mumukole kye mwagala. Naye omukadde bamuggyemu okitegeera. Abaana bano mubakole ki mubaggyemu. Barelative ba gravity tebalina musango kweno nsonga. Mutereeze waggulu wammwe banyege gravity paka kuwulira bubi webale nnyo. Naye abazadde mukole eki mubaggyemu. Ate era nammwe ne mba mukola interview bw'olabanga omuntu nammwe muyina family togisulika lwa bukyayi. Bw'olabanga muyina omuntu mwe mulaba nti alina ensobi focus giwe ensobi weeri. Omuntu oyo akoze ensobi. Bw'olabanga oli ava ku mulamwa alumba omuntu ali innocent naawe ng'omuntu akubiriza programu eyo okkiriza okukola kye tuyita
tukiyita tutya okubaga nti katinga waawo no oyinza oba tokaatinze batigezaako okugayidinga omuntu oyo ebigambo bya